Paalamenti okutuuka mu bantu si ggwe Bwanika kugenda ggulu oba Amongi kugenda ggulu oba mwenna kwesitula ne mugenda eggulu. Paalamenti okutuuka mu bantu bwe buweereza. Obuweereza kasita butuuka mu bantu, paalamenti eba etuuse mu bantu. Ky'ogamba Bwanika omuntu w'eggulu omukyoli yeegomba nnyo okukutunulako okusinga okutunula ku mukebe gwa Panado. Yeegomba nnyo okukutunulako okusinga okutunula ku butimba bw'ensiri. Yeegomba nnyo okukutunulako okusinga bw'anaatunuulya omwana we ng'agenda ku ssomero ly'amanyi eritatonnya eriko amabaati, eririmu entebe, eririmu seminti, eririmu embaawo, eririmu abasomesa abasasula obulungi, eririmu ebikozesebwa byonna ebikola essomero. Ky'ogamba omuntu w'eggulu ayagala nnyo okukutunulako okusinga bw'anaatwala mukyala we ng'amututte mu ddwaliro ly'amanyi eribimu obutanda. Tajja kuzaala mirembe asumulu ku kaddeeka. Omuntu w'eggulu ayagala nnyo okutunula ku Bwanika okusinga bw'anaatunula ku mwana we ng'amutwala mu ddwaliro naye ng'amanyi gy'amutwala waliyo eddagala n'abasawo balina keya era babasasudde bulungi. Mwe kye muyita paalamenti okugenda mu bantu kyeki. Kakati Bwanika bwe weesitula ne banno ne mwesitula ne mugenda ne mwekkata eggulu. Olwo paalamenti ebezze mu bantu kwe kumanya kwe kukomaawo. Singa bakitammwe ze baabaweereramu baaziryamu empuuta. Oba singa baazikozesaamu ebibasanyusa ku olwo kubanga bakitammwe beerekereza obbaweerera. Ne bambala obutundu bw'obukanzu obwa Japani. Ne bambala engatto z'amasanda nga n'oluusi batambulira mu bigere kubanga ku bo mumwe bakitammwe. Kitaawo nga yalina engatto y'amasanda yali kalekaleko. Abamu batambuzanga bigere. N'ava mu nnimiro n'akuuta akagereke ate n'akatuuza mu ttaka. Nga kakuuse bulungi kanyiridde n'amala n'akatuuza mu ttaka. Talinamu nazigula sapatu aweerera mwana. Laba gwe yaweerera. Laba gwe yaweerera. Ali ku kibuga afuuse emputte. Twawulidde ne Jawero Ssennyonyi yagaanye paalamenti okugenda mu bantu. Ogaana otya paalamenti okugenda mu bantu? Yiyi. Bwanika gwe paalamenti. Era nga paalamenti yammwe ne bwevaawo bababuuza achievementi yammwe gye yakola kwe kugenda mu bantu nga mwagenda mutyo. Nze omugenyi ateetisse tojja. Kuba tojja kuyoya emigaati ate gy'otaleese. Kya buvunaanyizibwa ezo z'okozesezza okujja okundaba ziweereze nfunemu kasukaali nyweko. Kakati mmwe mulinga ng'omugenyi atalina kyaleese mu kifo ky'okuweereza obuweereza mu bantu, mu kifo ky'okutwala obuweereza eggulu mu bantu abaakosebwa olutalo lwa Museveni lwe yateekayo mu Joseph Kony. Muli wano kati ssente zo ze mugenda ossaasanya senga muzikolamu tteeka eri. Waliwo abaana abaava mu masomero mu COVID-19 nga baafuna embuto. Mubateerewo tteeka bayige eby'emikono, muteekeeyo ebyalaani, muteekeeyo emisomo gy'enviiri, muteekeeyo ebyabwamakanika, abavubuka b'okwo abakuba omusenyu ababeera mu punching bag n'okulwana n'omusenyu mbu bayiga bikonde, bikonde ky'okumala obudde. Mubateereyo ebyo engineering bakanike. Kubanga ssente ze mugenda okukozesa ebbanga lye mugenda okumala eggulu lizimba tteeko. Lizimba tteeka abavubuka ne bafuna skills ne bayiga okukola. Dani Bwanika okugenda oyo noone mu nsiko zaabwe. Oyagala abaana baabwe. Gw'okugenda si kye kikulu era si kye beetaaga. Kubanga bwe kibanga kyakugenda kikulu waliyo neeri alabwa buli budde ate nga bagamba yagaba ssente naye balaba bava mu Buganda banona ssente eggulu ne baddayo e Buganda nga bo ab'eggulu bakyali bubi. Tebaagala kulaba mmwe. Abantu b'eggulu beetaaga buweereza. Okiwulidde ekintu ekyo? Obuweereza bwe bunaatuuka eggulu paalamenti ejja kuba etuuse eggulu. Byangu nnyo. Babwana mmwe ate mubizibuwaza nnyo.